Bwe tweyongerayo bo bannakibiina kya Uganda People's Congress basekeredde ab'oludda oluvuganya gavumenti abaaganye okubalonda mu kifo kyonna nga baminisita b'oludda okuvuganya nga bagamba nti basusse okutinkiza ne NRM. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Edward Sseganyi agamba nti bo tebakyabalirwa ku ludda luvuganya kubanga balina enkolagana nnungi n'ekibiina kya NRM ekifuga eggwanga era nga bagenda kuwagira enteekateeka zaakyo. Nasaka Joweria alina eggulire lino mu bujjuvu. Olunaku lw'eggulo akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Winfred Kiza yalangiridde olukalala lw'abaminisita abavuganya 22 bagenda okukola nabo mu Paalamenti ey'e10. Ono era yalonze n'ababaka abagenda okulembera obukiiko obw'enjawulo mu Paalamenti wabulanga mu kibiina kya Uganda People's Congress UPC teyalonzeemu mubaka yenna. Kyokka bannakibiina kya UPC bagamba kino tekibayigudde ettama bo ebifo byabwe babifunye ku ludda lwa gavumenti nga wadde bakyali ku ludda oluvuganya. Kabineti ekisikirize tebuli waggulu ne banakola kabineti ekisikirize minisita omu ali mu gavumenti asinga bonna abali mu kabineti ekisikirize lwaki balina ekyamagezi kyebakoleko. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina kya UPC Edward Sseganyi ebbanga lye bamaze nga bavuganya gavumenti tebalina kalungi ke bafunyeemu kye bavudde beegatta ku gavumenti bakulaakulanye eggwanga. Etuuse enkolagana teyinza kwewalika olw'obulungi bw'eggwanga ne ebiseera eby'omumaaso eby'eggwanga lino. UPC ekiraba nti essaawa yonna eggwanga lijja genda mu nkyukakyuka kubanga President Museveni ekisanja kye kino kyalimu Constitution temukkiriza kuddamu kwesimbawo. Ssemateeka wa Uganda akawaayiro namba 83 kakkiriza ebibiina by'obufuzi okukolaganira awamu mu nteekateeka y'okukulaakulanya eggwanga ng'era kano banna UPC ke beezinzeeko. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.